Mukama ibazibwe eri abanda bamwena Ssenyonga Andrew gemanya nebaza Katonda nnyo olw'okuba amaze okunominatinga olwaleero akabonero akayinza okuba nga kayinza okwesisiwaza abalina ebigendererwa ebibi eri political career yange n'okutwalira wamu eri obulamu bwange aba deforming the way it is today just because of politics. N'olw'ensonga eyo nebaza Katonda kubanga olwemaze okunominatinga era ensonga eriwo nti Mukama yanyamba ne staffa wadde nga bambika olwakino kati enkituuseeko olwaleero obwo obujulizi bwange obukakasa era obumala nti Mukama ali wamu nange ng'akwataganye n'abannamukono Mukono municipality constituency okubeera nga egenda okununulibwa mu mbeera gye baddemu oba ogifuula better far better from mu mbeera gye baddemu ebbanga eddene. So olunaku olwaleero nebaza akakiiko aka Electoral Commission akatuta obuvunaanyizibwa okuyita mu byonna mu kutiisibwatiisibwa okubaddewo waliwo abadde batiisatiisa nebuuza n'engeri gye badde bayinza obbikolamu tisobola kunominatinga nembuuza nti ate eggwanga bali balirazeewa naye nebaza nti babitambuddemu nentuuka nenominatinga nenebaza abanzizaamu amaanyi kubanga for sure kubadde kuddamu maanyi bangi abadde balinga abagamba nti Ssenyonga obulamu bwe businga bwebanga politics ayinza kutuuka kubagala kukussa it will be better obireke naye nenkitunuulya nemmanya nti ebyo biteeka okubaawo buli lwobanga olina kyopasuinga ekirimu amakulu ng'ate naawe oli wansonga abefitina n'abenge tebakola ki tebabulamu era mbakubiriza nti abefitina n'abenge beyongere jenka we yali ayina waayita era na buli omu yenna azitowa saddaaka ye nebaza Katonda olw'okumpisa mu saddaaka eyo gye nayitamu naye nga kyensobola okutegeeza bannamukono mwenna okutwalira ewamu nti nzize mukono yaffe nga Mukono municipal ffenna tuli baawa mukono wano tetujja kuvaawo weetuli twetaaga ekigambo kimu omubaka ayinza okuba nga talumirirwa ye era nga teyeefaako nga ye okubeera nga ali mu kulowoozesa abantu nti akiikirira abantu naye nga ye atuukiriza ebigendererwa bye ye ng'omuntu okwekkusa ng'abiyisisa mu ngeri y'okusaddaaka bakulembera ng'abakyayisa abateekwa gavumenti okubakyayisa gavumenti n'abo bonna abandi bayambye ng'ate abagamba nti kyabagamba abalumirirwa naye ye ng'amazima yeefudde amusobola okukozesa olulimi luno nti ffenna abali wano tuli wano mu ggwanga lyaffe naye tumanyi wabeera omufu wabeerawo abasajja abo abavumaavuma abantu ku nnyimbe n'abakyala mubamanyi abo avuma si lwakuba nti avuma naye emirundi egisinga obungi avuma omuweeyo 5 omutwalo kati n'abantu abafaanana bwe batyo ababeera nga baddira constituency yaffe nga bo beefudde bano abatamiivu abo abavumira abantu ku nnyimbe bo bafunemu naye ng'ekituufu kiri nti n'ababawadde babakyaye n'ababali emugonga babakyaye ne tukyayisibwa ekitundu kyaffe ne kidda emabega nga bwe kifaanana n'osiŋŋaana ebitundu nga Ggulu ebitundu nga Hoima n'ebiranga bitudduseeko nga ffe tuli wano e Kampala yessaawa etuuse okubeera nga tugamba nti ekimala nti abantu abagamba nti gavumenti mbi ogikoleramu kibi era kibi nnyo ddala essaawa etuuse okujja obbasitaasa Ssenyonga mbataase mbajje mu gavumenti gye balaba nga mbi bakoze obubi nze nzije okubeera nga nzija olw'okulumirirwa n'okuweereza abantu okusinziira ku ebyo bannamukono bye bamanyi byempiseemu era bye bandabyeko ebitali byakweyogerera nti Mukono mbadde mukulembeze